buli lwogenda n'osimba layini eya banka ng'oli mu layini ogenda kulaba bali balonzi officers soka weebuuze sente zenzizo okwewola nzirina ku account bwe mbasi zirina va mu layini bw'oba oli mu layini ya banka kati eno video n'ogibikulira mu layini ya banka ng'oyimiridde bw'oti oyagala miliyoni 10 bw'oba tozirina mu cash va mu layini va mu layini deeka tonnaba kutuusa toyina mbavuzi temugenda kukiriziganya nange bano mbamanyi togenda kukkiriza era nkimanyi naye okugaanakwo tekugenda kujjawo mazima gange bw'oba oyagala looni ebeere effective ng'ovudde mitala w'amayanja Ibra weewole sente z'osobodde okusooka okukuŋŋaanya n'obeera nazo mu Luganda tulina ekintu kye tugamba nti tosobola kugaba ky'otayina bw'okiza eno mu lulimi lwa bizinesi kitegeeza sente z'otannayiga kubeera nazo oba z'otannamanyigingako zibeera za bulabe nnyo okwewola kiringa nti olwaleero Ibra okunzija wano n'oŋŋamba nti ontutte Somalia simanyi eyo waliwo oba n'ontwala mu lwannanda simanyi olwannanga lw'eggaza n'olyoka onkwasa zino zimashini gange ennene bwe ziti then n'oŋŋamba ngende ku battlefield sirina kye ŋŋenda kukolayo kubanga sigikozesangako simanyi byekola so nga siyinza kwenkanankana musajja amaze emyaka 2 ng'agikola ki nze eyo principle gye mbagambye ngikozesa bw'oba oyagala 10 siringi za Uganda 10 sooka okinoonya obeere nakyo kitegeeza kimu ekyo nti buli lw'olemererwa okukuuma enkolagana wakati w'omuntu akuwola naawe yeewoze enkolagana neggwawo bano abandaba bakimanyi weewoze mu bantu nga 10 gwe weewolako omulundi ogwasooka ogwokubiri tomuddiranga bw'oba tosobola kwewola mu kifo kimu mirundi gisukka 5 oli musasuzi mubi bw'oba tosobola kwewola mu kifo kimu mirundi egi kati gwe wejje mu bantu abasobola okumanejinga looni akakwakulizo kagamba kati nga weewola sente you must always use what we call OPM other people's money kekakwakulizo kokka ezizo it is oyina zikozesa kukushoninga against okulaba ng'enkolagana yo nze gyempita trust account yo wakati wo n'abakuwola tevaawo esigala ng'eri etya buli lwofunamu akantu bwe kati ng'oddayo mugamba naye kati lwaki tompaddeyo ka top up oyinza n'okwewola sente by the way Ibra bano mbagamba oyinza okwewola sente simanyi oba gwe kyali kikutuuseeko ne weewola $5,000 ekintu ky'obadde ogenda oziteekamu ne bakubira essimu ne bagamba Ibra totawaana w'obadde oleeta sente batuttewo ate nga bamaze ozikuwola what do you do bano abasinga kye bakola lwaki looni zibakaluubirira kati zino ze ŋŋambye ezisigala wano nga ez'okukushoninga oleme kufiirwa muntu akuwoze ate zino zidda mu kwejalabya basimbula ku weekend ne